Kandoza musitegede bulungi nnyo anko twali tukyali ku kibiina kya Muhammad Nsereko ekyagunziddwawo era nga gwe omu ku yabaddewo nga bakironkinga soko otubulire ne wabaddeyo soko ekibuuzo kiri bwe kiti ekibiina ekyatandikiddwawo Muhammad Nsereko bano tuwuliziganye ekibiina ekyatandikiddwawo Muhammad Nsereko obudde buno nga yerida waakyo okirabawa mu byofuzi bya Uganda nga tusembedde akalulu akokwa akavaawo mpitewo mu 20 ekisooka kya byonna ekibiina ekya Muhammad Nsereko ngenda kwola ku bigambo bya muganda wange Yasin tibanna bya bufuzi yesaawa bakwatana babiro omuntu atya wabanga bakakasa nti bulabalanyisa omuntu atya tegedde bulungi kubanga sawa ya leero anko omuntu agoba tabula kya kusuuza embiro zikusuuza eminyira essawa ya leero nze nyinza okubanga mpagira enkyukakyuka naye anko manje tugenda tukoba okusemberera bakulembeze bano naye nga kyatuka bakulembeze bwetuka maaso g'omukulembeze n'ebigambo byakunnyonnyola n'olabanga ye mutuufu kati oba akaveewo asereka amaze okunnyonnyola osala oli kavule n'ogwalwa kyakuleseremu n'akunyonnyola tebweva kuono oba nkoze eki kati tugenda twekisa tubeere nga tuli confusing obwongo bwaffe bujjudde ekibiina lwabadde lunaku lwakutaano nze nayitibwa because nti omubaka Nsereko ze mukwano gwange ng'omuntu bifo nga tenakutandika kubaawo waliwo mukwano gwa muyita Suuna akola ne Navio balinga balina ekibiina kyabwe kyebavuga bali bakiyita front ki kyali kyomubaka Muhammad Nsereko nkasuuna nga twatutambula nga tunyumyanyumya naye nga nze kwetusiga anyumya mugoyeza okuba oseketerera omuntu kati lunaku lwali lwakuna Suuna nankuya nange asooka ojja wano ku ofiisi nengendayo ku ofiisi nasanga waliwo abantu awo nga si bangi nga waliwo n'ebyokulya atuuka yalya kyamukisa natuuka enjala ennumira mu budde obutuufu nenga kati ngebaga nti olugende nje ati ludda yo nensooka nengisabula kasoda kalwa nkakwegabira nenkanywa nempula nenga kati kenzukuse ozi nga bajimbaga mu bubaazi mukulu najja nagamba banne mbale nyina meetings emu ne mu nsonyiwe n'enkya tugenda kuba tukwasiwa ekibiina kyaffe era tukwata obudde bayisaawe mu kitundu tubenga weetuli ez'okumakya neŋŋamba oke ninja ne reporting eri mbaganda bange sijja kusobola kubaawo neŋŋenda mpulirize because nti zatuuka nze siri wa mawulire kuba saagasoma naye kati ebintu ebikwala mu byobufuzi n'ebya media mbawo nempuliriza era so wakyo osanga omuntu avuga nti twamusanze wa gundi yawagira gundi nitutuuka natusasazadde nga 3 kuba yansumbuyeemukko naye ne wabaawo okukondooza okusanga n'omugwa wakati w'ekukyusa ekibiina okuva eri n'okudda eno kubanga ekibiina nanzira ng'esimanyi nagayi focus ne mugaa kinkeberereko ekibiina awo nakikogolinga nkwe kiri kyawandiisibwa kyaddako 27 thank you kakati ndowooza nga bamemba baakyo baagala okubanga basigaddeyo keeno okusiza according ekirange ekinayo kubanga abantu batugamba nti emikolo gigwa ssaawa 5 twavuddeyo saa 12 nga wakyaliwo simanyi gunda nakutuuka simanyi we Canada simanyi biki bingiyo nga process y'ekibiina ekyo saa zadde nga 7 kitundu omukulu n'ayingira twadde ku Florida awo najja natugamba abakulu bagenda kujja ekintu kimaliza ekibiina kyaddeko president waakyo yadde akikulembera najja ne bayingira ne boogera so kyamukusamunyi yadde nga akulira akakiiko ebyokulonda omuvubuka nadde mmanyi wano tava mwita Walter so kyemmanyi omukulu yammanyi Walter yalinga eggulu mu byabagundi ne bagamba bagenda kukyusa obukulembeze ne bagamba twagala kulonda ani abakulembera ekibiina kino eyabaddeko president munyiri yasooka okuwanika n'agamba nze nsemba ali Haji Muhammad Nsereko n'abalala ne bakyusa obukulembeze ekibiina kibanga kizze mu mikono gye olwamaliza najja nawayo kasipiki n'agamba nti kakati ekibiina kiwedde tukitandiseewo yessaawa buli muntu agenda agambe munne tekibaye kitusibye tubaze okukigula tufunye ekibiina ekyaffe twagala omuntu ayagala okujja okwesimbawo
ajje yesimbewo golaba gwagenda okumma kaadi eri ajje ontumwe kaadi kati wano wenne woli ebigambo bya muto wange tisaawa yali Muhammad Nsereko kirizagana ina abantu abamukkiririzaamu ne waba ina bameka ate abantu abamukkiririzaamu abo kirizagana agenda kufuna abantu basatu nga bavudde mu Nuupu ababiri nga bajje mu NRM kitegedde bulungi kakati bano abasatu abavudde ku Nuupu wa ku People Power ne bajja ne beegatta ewa Nsereko olaba tugenda okuba natandika okweyuza bwe tulegera President Museveni space kubanga ffera ne batugamba bankyukakyuka kitegedde bulungi kyessaawa ya leero nze nandibadde ono sinze njogera ekibiira kya Nsereko kubanga siri mwogezi waakyo naye kakyo kye tuliko essaawa ya waliwo tuli mu kubyogera wano waliwo agenda okukimanya abadde takimanyi kitegedde bulungi kati wamala okukimanya agakuwa obudde akinoonyerezeeko kati wamala okukinoonyereza agatandika okugatta idea Nsereko zadde ayogera ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Mwami Museveni bwebwali naye bulijja nnimba kati kaŋŋendeko newa Nsereko so kati wano weŋŋambira bakama baffe abatukulembera omuli omukulu w'ekitiibwa Mutaya Simpuuga naye mpulira mbu ayina ekikye gyekiri omuli omukulu bano abali mukulwana era Mwami Yasini yadde agambye okukubirako bano abali egundi dipi ajja tuyaba bakubireko omuli abo omuli omukulu Muhammad Nsereko n'ekibiina kye yagguddewo ekikye kati ate ye ekibiina kye kugamba ngenge yakyogeredde nga oteekeddwa kukiyingira budde obwo so okiraba nga kigenda vuganya environment yakyo bwe mutalowooza era yagambye mu Uganda ayina gambegamba nayefuza obwogera yagambye Kawempe waliwo simanyi abalonzi example abalonzi miliyoni 10 na mmeka n'agaana ku luno zaalonde miliyoni mmeka kanaga yayagala ziri 12 ezitakola ki yeza ayagala yakitegedde nti gye ziri already yagala ondi baba bimanyi bo n'agamba mu Uganda ndule miliyoni 45 ne miliyoni ezitalonda zasikalowoza kati mugende munoonyezo ezitalonda mujye zitekatoka naye kati zengenda kuzijja watazimanyi we ŋŋambira nti essaawa ya leero w'olaba ebigambo omanyi twali mukulembeza abamubi obukulembeze buva eri Katonda olaba ebigambo by'Oweekitiibwa Muhammad Nsereko nga ayogera ku TV ayina ebigambo ebirungi eri abantu era n'abamukkiririzaamu olaba Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera olaba ayina vision ennungi eri abantu Bannayuganda bamusa mukono obwesige ne bamulonda oba oli awo kyagamba nti akalulu ke ne bakola ki ne bakabba olaba Oweekitiibwa Mpuuga bagamba nti wakitiibwa yafuna ekitiibwa okuva wa Emmengo kati tekeddwa kubuusa kitiibwa kyamuweebwa kuva Mmengo tukibemu obutuli abantu bano bonna ng'oggyeko abali wakati Muhammad Nsereko omusiraamu abantu bano bakatuliki bombiri Oweekitiibwa Mpuuga n'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekiraba n'abasatu bonna Baganda otugatako n'olisomala sinene wana abazze naye Muganda kati anko wonna wali ebigambo bya Muganda nga Yasini wala abakulembeze baffe bano abalala ng'omukyalo no kansala agenda okujja ne mukulu Brad agenda okujja nze ndowooza nti yessaawa bakwanyaganya abakulembeze n'abali waggulu tubeere mwambuleera etya kubanga tugenda kufuna obuzibu bw'amaanyi nga nze switi kulu waali nyina gwe nsanga ewa Nsereko muga jangu weesimbe ku ono kyowe mumanyi bulungi jangu nja kufuna obuzibu okulaba nga mwanyina zono we yeesimbye nze nyina gwe njogereza eri wa Nsereko mugamba oyo waali ate wembeerera ddala olaba tugenda okukubagana ffenna Abaganda. Okay. Tulina omuganda waffe ali Mbalala alondola nsonga naddala eza DP Mbalala eyo gwe twagala twogereko naye omukulu tukulamusizaako ssebo gambo kya ssebo amannya newosinzidde abantu bakulye bulungi amannya agange okay embeera eri etya okay tusigire ku kifaananyi mu dakiika ntono nnyo embeera eri etya eyo era ki kye tusuubira okuvaayo eyo nesebo
Akawukandi kaneggulo ku makya nga bazze wano okwekeseeza yezinga ejjembe lyabwe. Esebo. Amateeka kakifadde article y'omwenda. Esebo. Abakulembeze abatwala ennyaka etaano eziddako. Era Uganda yonna yakuŋŋaanidde wano mu mbalala. Esebo. Era obudde bwonna okuva kati okulonda kugenda kuggulwawo. Okay. Era abantu bakeereye lwa nsonga obukulembeze obuliko bwakomye embeera nebusobozesa kuddako abantu bazze balina obusungu gye bali nga baagala gajjako bujja. Esebo. Olwategedde ne batandika okusala amagezi okugulirira abaderekeeti ab'enjawulo okubawa ssente. Ne bawa ssente ku makya. Ne baddamu ne bayita olukiiko olw'eggulo bagaze okulaba era nga kimu. So kaakati embeera eri etya obudde buno? Obudde buno bayise baderekeeti bonna bakuŋŋaanidde mu senti. Esebo. Tulunze chairman w'olukiiko obudde bonna agenda kuyingirawo. Embeera mu kulabako obudde buno olabanga ani asinga ku buwagizi obudde buno? Obalayidde obufana obutanyagwa agenda kubeera ku ballot paper bagamba fu atulinze olukiiko lutuule ebimu ku bigenda okusooka okwogerwako mu directors conference eri wano ensonga zaffe bamala obaze bamulanga ntuufu ezibanga ntuufu gajja kutuganya ezibanga ntaama ajja kuganya agenda ebimu ku bisookako natukwekirisewo. Okay. Kati tugendaga kutukuddira mukama waffe tufune ate ebinaaba bivuddeeyo ate tweyongereyo tweyanziza taata. Owaayi nawe oli mbalala? Oli mbalala? Mbeera ki eriwaawo kati? Ojulya bulungi neti waka. Okay, papa tugenze ku kibiina kya Nsereko. Okiraba otya mu kuba tochi gwe okiraba otya era na biki byosuubira? Okusookera ddala Muhammad Nsereko mutesa mulungi era yankola bubi nnyo okuva mu pati yaffe ya NRM kubanga Muhammad Nsereko ye babaka abamu abali mu parliament ab'omuggundu ayimirira n'ateesa ensonga ku lwa bannakampala Central gy'akiikirira naddala nekwata ku y'abasuubuzi. Nze saakisanyukidde okukolawo kibiina kirala kubanga ebibiina bisusse obungi abalonzi babuzaabuzibwa oluusi ntufiirwa abakulembeze baffe ab'omuggundu kubanga Muhammad Nsereko honorable oyo yandibadde asigala ku Kampala Central kubanga badde akoze bulungi. Kati Muhammad Nsereko banava mu parliament Kampala Central bagenda kusigaza ani awo kubanga kisookera ddala ekyo ekituufu okimanyi tasobola kulya president kino yakimanyi. Nsereko tasobola kulya president. Tasobola ate agenda kutandikira wakale. Ekibiina yafunye kirina oludda abantu agenda kwongerako. Ekibiina si kwe kuwangulwa president. Kyova olaba wano ekibadde ekyamaanyi HFDC tebakizimba ku mirandira gyennyini. Kikyolaba kiyinza omulemesa okuwangula. Anti tafunye budde bweteekateeka. Ate nabona bafunye obweteekateeka tasobola kuwangula NRM. Tekisoboka ekyo kubanga NRM ina structures zaayo pa ku kyalo. Buli avaayo nti nze ndikakiyoga NRM ndikakiyoka NRM. Kati omwamagezi kyobudde buno ya papier bakola alliance ne government yaffe ya NRM ajje mu kibiina kyaffe adde mu kibiina kyaffe adde ku parliament
oba muzeeyi asobola mu ekifo ekirala tukize kuba minisita naye kuba president tasobola bukwata kale toyanzege anko Nsereko ekibiina kye kyatandiseewo era ayita abantu nga mmwe okukyegattako musobole okutwala eggwanga mu maaso Kazindalo kakwate kyoba omanya omuntu ng'awagira NUP omuntu ng'awagira Robert Kyagulanyi Ssentamu omuntu ng'awagira enkyukakyuka yonna eri mu ggwanga tayuugayuuga ogambye otakaddemu omuntu ng'awagira NUP omuntu ng'awagira Robert Kyagulanyi Ssentamu tayuugayuuga kyeki kyengezaako okugamba sirina ku mutwe gwa muntu gwe ngenda kweyazika ku kye ngenda okwogera abasajja abo bonna ebibiina bye baleeta essaawa zino baagala kujjuza ballot paper bakolera General Museveni Mpenda kulaba ng'addamu n'adda ku bukulembeze oba ku bufuzi bw'eggwanga lino project za Museveni that's good Sinsereko yekka ne nuupu bakweri sinse kati no kanterezo nate ku kya nuupu mukama we essaawa zino okwetonda kulaba yeetonda ayagala kifaanani kya iPod bagenda kifuna na Kyagulanyi toyogera bitaliiwo ssaawa zino ayagala kifaanani kya iPod kwe kwetonda kulaba yeetonda tagenda kifuna kyetuliko essaawa zino tuli mu kujjuza ballot paper ebeere ng'ejjudde mu 2021 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yali agenda okuba ku ballot paper nga ye mwana omuto ye muvubuka omuto agenda okusooka baleeta Katumba oye tewakimanya ne bagamba Katumba yasinga obuto kuba baategeera Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe singa akeera ku makya nabagamba nti nga bo we baakitwala mbu Kyagulanyi Ssentamu yasinga essaawa zino ba leader of opposition yasinga obuto buli muntu yandyewuunyiza baleeta Katumba oye ekyo ne kivaawo kati essaawa zino bansereko bampuuga bansereko bampuuga ebyo ebibiina byolaba bijja essaawa zino tuli mu kujjuza ballot paper bali mu kumenyaamenya bululu bali mu kumenyaamenya bululu bwe twandibadde essaawa zino omuntu omu afuna oba ababiri kyoba omanya General Museveni ebintu ebyo byonna yabifaani atya tasobola genda mu kaluluka ogwanwanu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobola kukkiriza babeere ku ballot paper nga kuliko abantu 4 oba 3 tekisoboka kyovola abajja genda batandika okugamba awo ng'okulonda kutuuse nti obululu Kyagulanyi bwe yandibadde atwala ate empuuga yabututte obululu gundi bwe yandibadde atwala ate Nsereko abadde ayogera bulungi yabututte obonna bukondo ba General Museveni essaawa zino buli kalulu bwe kabeera kagenda okutuuka ebibiina ebyo bijja n'abali independenti bajja ne babateekamu ssente basobole okuba ku ballot paper esobole okujjuka singa ballot paper tuyambibwa Mukama Katonda n'ayambibwa tugeze NRM nejja ebyo ebibiina si bisatu ne nuupu essaawa zino nejja ku ballot paper ne kubeerako ebibiina bimeka 4 osobola okuwulira abantu wano abamu nga tebeebaka General Museveni tasobola kwebaka nga ku ballot paper kuliko abantu 4 tasobola akantu kano katememu okalikodi obadde era alikodinga 2026 focus bagamba kyetwagala okulaba mutunuulire mwenna abantu abali ku kintu ku TV eno oba ku programu yaffe abatulaba mutunuulire 2026 ballot paper bwetasukka eya president abantu 11 tugenda kudda wano tukyogereko nanti gavumenti ya Museveni yate ebibiina buli muntu akuwaddemu okukola ekibiina okusinza kuwaka ekikwalina naye ebibiina byonna byonna ebijja bigamba byagala kulwanisa ani kati bwe muba mwagala okulwanisa General Yoweri Kaguta Museveni lwaki temwegatta wamu lwaki yabagoba kyekyagobya mpuuga
kale tweyanza kyakalo gamba omuntu bwagoba ewuwo akugamba kwetta ate kwetta bagambe yetta ate awo yakula basebo ne banyabo ensonga bwezito bwe ziri tukyagenda mu maaso sister kansala addako manyi buli byatula ku panel yabaddako regardless ono yaddako simanya buli nakulaba agulika iPod kagade kana bose tebazifuna nono yaddako ekasanda obadde ki bane tubakane kyakati akazindalo bako kansala omwami ne kansala omukyala niyo gayo tamanyi tukakane wetwegwanyisa ekibiina kyasereko gera kiyingira twagambye tuli mu mazima nabwekajjo ekibiina kyansereko kyamazima omwami ono akyogedde n'akinnyonnyola naye nga ekiwidde nti kyo kiringa mu bisi okukulukuta byonna bwe bijja bwe bityo era bwe batandika bwe batyo naye kansooke mbuuze omukulu Muhammad Nsereko yagira mu kibiina ki n'atandika ebyobufuzi okujja wano mu Kampala yajja independent ombuuzizza okujja ku kyobuuza kyotategedde ombuuzizza yagira mu kibiina ki nenkugamba tesikubeera byabufuzi okuva entandisa okugoberera ebyobufuzi nzi kyawasiramu nga amaze okujja byafuba tesibikuberera era yajja watandikira okumanya okumutegeera kubanga baddemu n'ekibuuzo anjagala kwebuuza lwaki azze okuva emabega nga ajja akyusa n'ava mu NRM n'ajja independent kati essaawa eno tuwulidde afunye ekibiina eki alina nsonga ki era nsonga ki ezamuleetera okuva mu kibiina ki kye yalimu ekya NRM ate ng'era yalina obuwagizi bungi kubanga yo Kampala yali agikutte nebuuza kiki kuba essaawa eno simanyi nsonga lwaki ate ayingidde mu kibiina ekirala ate ng'ogamba kikukuta mubisi gwanjuki kuddemu saba kunzira kati gwengere kyamukisa mungi oli mukulembeze ate otuula ku kitebe kya national party omusiwa kiri mbadde nkusaawa obozeewo maani waggulu ombuuliza omukyala Namboozi lwaki yava mu kibiina najja neyegattibwa eva mu DP ensonga tubadde anti Nsereko tewali mukulembeze wano bannabyabufuzi babeera bakyusa ebibiina buli ssaawa mwe bannabyabufuzi muliwo okutuwuddiisa buwuddiisa kubanga mutweyambisa mukola ebyammwe omukyala agenda mu maaso wemale nnyo kukinyonyola kubanga ngaera bwe nawulidde nti oli mukwano gwe mukwano gwange oli mukwano gwa Nsereko kyetuliko oyinza okuba alina ebirala byatanabakolaki okugamba nakunnyonnyola naye Nsereko singa abakuyise nakubira kusimunaganja akugerako nawe osobola okugenda asobola okugendayo okuwuliza kapa nengenda kubuuza naawe ate gwenyina ekyo kyamaanyi mwami Nsereko waba akuyise osobola okugenda okumuwuliriza mwami Nsereko akazindalo bakawulire bulungi mwami Nsereko essaawa eno waba mpise kisooka kya byonna nyinza okusooka okwebuuza lwaki lwansonga ng'okibuuzayo ku simu olwo era nsooka kubuuza tosobola kutambula butambuzi ng'omuntu akuyise n'ogamba nti ŋŋenzi era osooka mubuuza nsonga kuba essaawa eno ze ndi mukulembeze nyinza okuba nina akatego ke ŋŋendamu kitegeera ekisooka kya byonna tetuli mu kibiina kyekimu ze ndi wa National Unity Platform omuntu gwe mbadde mbalanga independent ate bwe mpulira nti nakoze ekibiina ate nankubira apita wabaawo ensonga awo esasobola kola ki wakuyita ogenda sigenda mwami Brian Kyobe otandise kubuuzaako ebibuuzo taata anti wadde akuddamu ekyo ate nnyina ekikyo singa bukya ku makya omukulembeze w'eggwanga n'akutumya ng'alina okwemulugunya gy'oli ng'ali nawe olina okwemulugunya gy'ali wakuyita ogenda omukulembeze w'eggwanga singa essaawa zino nsita mu kalulu kendimu
mbadde ngenda yogera obudde bubwe yogera yagambye akosa yamu ekibuuzo ogambye General Museveni singabeera nze nja muyita kyemuyita mwe lwaki mwagala muyite omusajja bagamba yalwana omusajja amaye bamuyitaani General Museveni Saabalwanyi president wa Uganda kyayogedde General Museveni singa kuyita ogendayo General Museveni saa zino bw'abampise kuba nze saa zino ndi kutalaga abantu b'emakindye kunoonya bululu bwange tolina budde tegeera muliriza already gwe bwakuyita odduka n'okudduka ne wano ku pano ate lwakisidduka ye president wa Uganda sirikanjogere kati muliriza n'ekibuuzo kiruddeko General Museveni singamba nataata makanya General Museveni singa mpita essaawa zino kitegeeza nze bwenkeera ku makya ng'atwitize n'agamba Brian Kyobe nkweta tegeera nti amaanyi gentadde emakindye mangi ge gatuuse General Museveni okumpita abiti era ntegeera nti kati nkolerera abantu bakitegedde ogenda sigenda lwansonga nze nkolerera abantu tojja tuyamba neyanziza senga Bobi Wine akeera ku makya nze bwampita Bobi Wine ngenda n'empulesi kyaŋŋamba nange ne mubuulira ensonga zange nti ku bulungi bwa NRM wandibadde otwone President Museveni ne mukkaanya ne mutambuza eggwanga ligenda mu maaso Kachumbali leka mwakayogere ndetu like bana Uganda watu bagenda okubakulembera eyaziza nnyo neyaze mwami Kachumbali lwaki oyagala otegeera abantu bannayuganda abajja tulina emirundi ebiri tulina bannabyabufuzi tulina abali mu byobufuzi basebo ne banyawo mwenna abatulaba tulina munnabyabufuzi tulina abali mu byobufuzi enjawulo ya munnabyabufuzi essimu eno gy'olaba eyakabulaaka wano nayasobola ogamba eyakagreen kankutangalize tulina omukulembeze ne munnabyabufuzi munnabyabufuzi omulimu gwe gwonna ogusinga kumatiza abalonzi bamulonde omukulembeze omulimu gwe ogusinga kolera abantu balabe aba teyeekolera alikuwa na abantu abana bandesa mu nyanja yesebo kuuga mama ni nsere yesebo Bobi Wine aluba chakula sentamu ne Museveni bani bannabyabufuzi bani abakulembeze amazima gali nti okusira ku bigambo byabwe bonna bannabyabufuzi nja kuwa ekyokulabirako emabegako awo waliwo omukyala mukalukali ke tubaddemu omukyala oyo bamuyitaani Christine Mugerwa Munadibbi Christine Mugerwa olwakuba nti yayokya neyegatta n'omusajja ali mu kutunda ekibiina kya banne natambulako ne Christine Mugerwa nga tunoonya akalulu eruutu eri Christine Mugerwa yatuuka ayina bwe yatuuka n'agamba ne mugane madamu amatunga n'agamba nkubuulire mwami nze simanyi kwogera simanyi byakulimba bantu mbasabe kino kibannonde nkole kyensobola okukola kuba nkimanyi woyawulira munnabyabufuzi n'omukulembeze munnabyabufuzi ayogera n'ennyanja nezikunkumuka era bw'omuwa microphone busobola okukyanga mukola ki Uganda ani mukulembeze nja bakulaga naye batono tubadde ku kyansereko ekyekibiina ki basebo ne bannyabo abannayuganda muli mu katyabaga njagala okuddeyo ku kyabaganda bange bagende nti ebiina byonna ebiggulwawo si baganda bange mwami Brian Kyobe yagambye nti ebiina byonna ebiggulwawo kati biri andani bikolera mwami Museveni naye neyeerabira nti NUP bwe yali etandika omukulembeze we NUP yali wa Democratic Party yaliko sebo ani yedda Kyagulanyi Ssentamu yarakkiriza mu kibiina kya Democratic Party yali akkiriza era mu kusaba kaadi agenda okwesimbawo yasooka saba kaadi tugende mpola yasooka saba kaadi ya Democratic Party ne batagimu onfuna kitegeeza yarakkiriza mu ki wabula ayina bye yalaba nga tebitambula buki bulungi n'agenda atandika ekibiina oba ne banne ekinaatambuza ebituga ebyo bakola batya Party agenda atandika ekibiina kyerakkiriza mwami Museveni tulina obuzibu era tuwabizza nnyo abalonzi
nti buli kibiina kyonna ekitandikawo tukikiririzaamu kya NRM naye ng'omanyi singa okati nedakika emusabye musabye dakiika emu wali ogobereddeko ebibiina byonna ebisooka ebibiina byali singa ogenderera ng'okulonda kwonna kugenda okwaba pulezidenti ebibiina ebyo kitegeera nti bwe bitandika okuvaayo okweyongeramu ogamba nti kino kyaliwo bakizizza obujja bakiwadde gunti wali okigendereddeko tange nakigendera kitera kubanga ne NUP yennyini teyali mpya kyaliyo nga kibiina kikakiriho balongoosa bulongoosa mu kibiina ekikadde tewali bibiina byonna bize biggulawo kati nga bipya byonna byali bikadde bakyusa bukyusa wawenzija nti bonna missoni yaabwe eyinza okuba yakujjako Museveni naye obuzibu bwabwe butakkaanya bona abageze butakkaanya bwabwe bayina waliwo ekintu kyensaba era singa mbadde n'obuyinza waliwo ebintu olumu ebina ebifuzi biggulwawo naye nga bigguddwawo olumu lwa byanfuna kyova olaba nti oli agamba ne bwenfunayo ababaka 15 ne bwenfunayo ababaka 2 waliwo akaseera ketutuuka ne tuva ku pulezidenti jakuwa ekyokulabirako walabye akaluka nalukola ffenna twabaddewa Kawempe nga nange kwendi nagendako ekawempe omala lwaki ffenna twali kawempe olw'ensonga nti tewaliwo kaluka agenda mu maaso kalala mwami Kacumba tugenda kuttawa nakaluka tugendamu buli mbaka wa palamenti agenda kubeera wuwe era singa abaddewo enkola y'ennongoosereza mu mateeka bandirongooseza mu pulezidenti n'alondebwa lulwe ffenna ntubanga kalukani naye nze nali mu kalukani nga nkuuma akalulu k'omuntu omu yali yeesimbyewo naye nga buli muntu gwotuka akalulu akamuwubakake wamujukizanga bujukizi owaayo ate akalulu bali Kyagulanyi kuba nze nkyogera mu kamera akalulu akawedde nali wa DB naye nawunda Kyagulanyi sentamu era nabuuzanga banne akakyagulanyi onaga muganda wange akakyagulanyi nakange kandi bubi kati nga ntekeza tayinza kukuuma buli mumeka kyova olaba nti bwe kitaaba ennyo ntaanya nga tukyali mu kalulu eyinza okubeera okujja nga takyayagala sibamalaamu maanyi naye ye reality era omusajja eyagamba protestive vote simanyi oba ngitegeera bulungi naye kankule kano bwe ngitegeera nti kalonde kakuume beerawo oba bakabbi okiwakanye ate oli mwago kwangera mugeddeko ekyokuna laga obutali bumativu olaba nga bakalakasa kyo temukikola temwekalakasa kino obutali bumativu tetunagamba nti mwekalakasa laga obutali tulonde akalulu tukakuume asikakwekalakas tugezeeko okujjako omwami Museveni nga tuyise mu kalulu naye abantu bayagala okujjawo bayagala kujja kukolera bantu